yabadde si kito si kinene nnyo nga bwe twali kisuubire kitiiza yabadde nyingi bamwetegeka ate naye yabakomyeko okusinziira ku baali bamugaana. Yabala tewaligezaako oweda ndaba military boys ng'evuga eggaali gyevuga ng'olabira ddala ya operation ebasaha nga bakwata ogenda baba nga kinyonyi mikono naye okuba namba yaye tekuva wala ogenda kulya ojanga nkwate Wota todduka nnyo kankukwatemu onyumye. Ugamba le muganda wange happy new year. You have to keep on pushing in life, regardless of the problems that you actually go through, situations that you keep on finding. Cut. Tutaimba habari njema za ushindi, jinsi Yesu alivyotukomboa. Because we on a reggae, yes, something like that. Okay.
Tugezeko reggae. This is now in respect of Jaja Ragati. Tugezeko reggae. Ogagala. Kakoze. And you're going to say exactly what I say. To me, a neighbor, Mugambe is a pass. Gamba neighbor, Mugambe is a pass. Ariwana next week. Yeah? Next week. Yeah? Ndi mutuufu. Waliwo ankubaganya mama alima ontunulire mbadde nga mataba njogedde kituufu oba si kituufu. Ali wano next week. Yeah. Ddamu ogambe neighbor a pass. Ali wano next week. Ate nga nzikiriza nti era nokuola olunaku era fenoni yeri mu mitambo. So you be rest assured the production is going to be on point. They're going to take it to the next level. That's the one thing that is a better confident. We went to do it. Nebuza, any sponsor.